Yes, mbaniriza akadde kano mulimu kya mwenna mwenna bafollowinga Fali TV UG. Mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga akadde empapula zimaze okubanga ziruma ez'ennyumba eno eya Teddy Bugingo gy'abadde yesigalamu. Teddy Bugingo amaze okubanga aweebwa empapula ajjukira mu mwezi gutaka kuba emabega nga guggwako kooti ne Teddy bakola kiba kooti yavaayo nga isaba Pastor Bugingo ne Teddy bakola kye batesiganye. Teddy ne wajjawa akakakulizo ke baateekawo abasinga ke baali bamiza nti Pastor Bugingo kayinza oteekawo nti Teddy bwamu empapula z'ennyumba nti alina okubanga akola ki atuukiriza ekyo ekya Pastor Bugingo okuba nti alaba omwana alaba omwana wali mutabani we omuto. Jjukira Teddy yagamba tajja kusitula mwana mutwala kuwa Pastor Bugingo kukananira ndi nga Pastor Bugingo bwe yali ayagala. Teddy yabikola ki? Teddy yabigaana. Teddy yabigaana. Jjukira Pastor Bugingo bwe yali akola ki? Bwe yali ayagala ebyo. Ne Teddy yakola ki? Teddy yabigaana. Pastor Bugingo yali akola ki? Ye yali ayagala nti Teddy akwata omwana amutwalire wali ku ki? Wali ku kananirani wabula Teddy yakola ki? Teddy yabigaana. Teddy Bugingo yabigaana. Anti Pastor Bugingo nti abasinga bali balowooza nti ajja teekawo akakakulizo kano nti bakole ki? Nti batesiganye ne Teddy Bugingo nti bw'aba muwadde empapula z'ennyumba nti Teddy Bugingo akwata omwana amutwalire ku kanani. Teddy yavaayo ng'agamba nti Pastor Bugingo aba ayagala okulaba omwana nti agende ewaka agende nti omwana ajja mumusangayo. Naye Teddy ye yagamba tasobola kukwata mwana akwati n'amuwa kubanga bali batesiganya byali byakubeerako n'omwana ono buli omu abairiko ne weekisi bbiri. Teddy yabigaana ebyo nabyo yagaana okubikkiriza ng'agamba nti Pastor Bugingo ayinza okwekyusa. N'akola ki? Endagaano ba agreement yaabwe n'agikwatamu. N'agikwatamu. Muteeseza weekisi ebbiri n'amutwalira ddala ntaddamu kumufunako. Teddy n'abigaana kubanga kooti yali bagaye muteeseganye. Naye empapula z'ennyumba Teddy Bugingo amaze okuba nga azifuna era ennyumba kati eri mu mikono gye. Eri mu mikono gye ennyumba. Jjukira n'ennyumba endala gye yali ayagala okubanga naye kugamba agiwa bali bawala baabwe abakulu. Ng'oba oluusi bwe giba giwunye ng'obufumbo buganye nga batuukira awo. Ati ebyo simanyi we biri ebyayo naye nga eno amaze okuba nga afuna empapula. Era kati saa zino ennyumba yagirinako obukulu ki? Obwannannyini oba obuvunaanyizibwa. Yagirinako obwannannyini. Jjukira Bugingo ateekateeka kuba nga akola embaga. Naye nabagamba jjukira nti Pastor Bugingo eby'okola embaga yeefumba yeeperegeesa. Alina kusooka kukola divorce n'ono. Alina okukola no divorce oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki alina okumanyisa okuba nga akkiriza divorce. Oba ayagala okuba nga akola embaga ne makula. Oba ayagala okuba nga ayagala okukola embaga ne makula. Alina kwagazisa ono divorce. Ate ono yagaana divorce from day one. Yagigaana. Yateekawo ekijinji. Yamuteerawo ekijinji ku nsonga ya divorce. Obola Pastor Bugingo asanze akaseera kazibu mu kukola embaga. Yandibadde yakola dde embaga dda. Nze mbabuulira yalibadde yakola dde embaga. Embaga eyo teyalisusse na mwaka gwa 2022 oba 2021 kubanga njukira mu kooti bagenda mu 2021 basemba ogenda mu kooti mu 2021 tebaddangayo. Era baagaana okukkaanya ku nsonga ya divorce. Byakomaawo. Baakomawo 2021 buzanga atandika. Isi we twakoma ku olwo mpaka nakakati tebaddangayo. Kibategeeza nti yali kibaze nti 2021 bwebanga gundi eyiseemu nebeera verified ng'eyiseemu bulungi nnyo. Proposal ye yali ataddeyo nti gundi ng'agikkiriza ono yali mukyala we Teddy. Yali abazinooza 2022 nga ggwako bakole embaga ne makula ne byagaana. Proposal teyakola ki? Proposal teyayitamu. Awo yakiviiramu. Era ayitamu bulungi nga bwe yakolakola ki? Nga bwe yali akibala. Kakati munnange amaze okuba nga afuna empapula z'ennyumba gye baabeerangamu enkadde. Gyali alekamu Teddy. Jjukira Pastor Bugingo yazimbadde ennyumba empya. Ssente nga bweri buli kimu kisoboka yazimbadde ennyumba empya matiribona eri ku Oyima Road. Kati n'enkadde Teddy yagisigalamu lwakuba akali talina mpapula ndowooza naye kati ziri verified eri mannya ge era aginako control. Era Teddy yakola ki? Teddy yagigaana. Jjukira Pastor Bugingo
yaginako konto era kati yennyiniyo. Era ku mpapula bwogera n'otunula ku mpapula kuliko mannya ge. Kuliko mannya ge. Naye nga mugere okubanga munfoolowenga temujja kubanga mujjusa. Bagita Fad TV eyo gimusubscribe nga temunyigende kade. Nsonga zeezo edivoosi ate yapasita bajja okubanga tannakola mbaga yandibadde yagwa dda. Ate yagamba ajja kukola embaga eri enkambwe makeke ejja okwogerwako buli omu ku mutimbagano, ejja kusaanikira social media yonna buli omu ajja kwewuunya agamba omusajja akoze kiki kino. Buli omu ajja kubanga yeewuunya, buli omu ng'ajeeja mu mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Awo n'awulira ayayayaya naye nga byebyo kyenyinza okubagamba nti byebyo. Nze ndabe gye bigenda okubanga bikomekera, naye nga divorce boy teriiwe ekyamazima. Ono omukazi si mwangu tadi, si mwangu ssebo, yagigaana. Asibye pulani zaabwe zonna zisibire kijinja zibulookinze, ziganya okubanga zikola ki, aziyitamu bulungi, teziyitamu bulungi, tezikulosinga bulungi, zikyaganya okubanga ziyitamu. Yasibye byonna ebintu byawe byonna ebisinga yabisibye. Munange byebyo mugera okubanga mugifollowinga. Empapula z'ennyumba zifunye. Fad TV, Fad Uganda, KB TV egikosa, RTV Uganda n'omube bulungi. Mbaagala nnyo mwenna. Mwera.